Gavumenti ewereddwa sabiti 2 zokka emaliriza okunoonyereza ku musango oguvunaanibwa kano Dr. Kizza Besigye. Kino kiddiridde oludda oluwaabi okusaba kkooti erongere ennaku okusobola okukungaanya obujulizi obumala okuluma omuwawaabira. Omusasi waffe abaddeko ku kkooti Nakawa katuwe ebisingawo. Ebyokwerinda binywezeddwa okwetoloola ekkooti y'omulamuzi Nakawa nga kano Dr. Kizza Besigye aleetebwa mu kkooti okuvunaanibwa omusango gw'okulya mu nsi y'olukwe. Poliisi ey'ebika ebyenjawulo wamu n'abasirikale b'amakomera be babadde bakuuma ekifo kyonna era nga Besigye atuusiddwa mu mmotoka y'amakomera ey'ekika kya Kigege. Oluvannyuma kkooti etandise okuwulira omusango guno kyokka oludda oluwaabi nga lukulemberwa Doreen Elima lutegeezezza nga bwe lukyetaaga obudde okusobola okumaliriza okunoonyereza ku musango guno. But with regards to investigations, they are being worked on as soon as possible. Wabula kino kitabudde kano Dr. Kizza Besigye eyasalawo okwewolereza mu musango guno n'agamba nti kikuba ensonyi gavumenti okumukwata ku musango gwa Naggomola kyokka nga terina bujulizi bumala. It's not fair to detain people and look for the case. And as I had pointed out earlier, in previous trials there have been situations of fabrication of evidence by the prosecution, where in fact no less a person than the director of CID confessed under oath in a court to have fabricated, altered police documents in order to incriminate me. So I'm extremely concerned by the delay in ending the investigations in this case. Omulamuzi wa kkooti eno Remy James akkiriziganyizza ne Besigye era n'alagira oludda oluwaabi okufundikira n'okukungaanya obujulizi ku musango guno gusobole okutambula kubanga baweereddwa obudde obumala. As you continue with those investigations, be mindful that the accused is entitled to a speedy and expeditious trial. So any delays is an issue of violation of his rights, which is a constitutional matter. Besigye ayongedde n'ategeeza kkooti nga bw'atulugunyizibwa mu kkomera gy'ali eruzira ng'abakulira ekkomera oluusi bamugaana okwetaaya. Kino kibagudde omulamuzi Remy n'ategeeza nga bw'agenda okugenda mu kkomera ly'eruzira alaba embeera abasibe gye bayisibwamu. It's high time under the umbrella of the DCC that I should visit Ruzira prisons and we discuss these concerns not only for yourself but equally for all the other inmates. Under this umbrella of the DCC, we shall be able to map our way forward and see how and why those concerns are coming up. Wabula abawagizi ba Besigye si basanyufu n'engeri kkooti eno gyekuttemu ensonga eno. Lwayo tubadde tubasubira nga bagambye twakumaliriza era mataye eweerezeddwa mu High Court for hearing. Olwaleero bazze n'obuzannyo bwange. Katusuubire kino kyatusuubiza nti ku Manda agendayo kubanga eddembe lya Dr. lirinyiriddwa nti Manda agenda Luzira n'abalagira bakole kye bateekeddwa okukola n'okumuwa eddembe lye okucommunicatinga kubanga yidi ya wiiki ejja bamuganye kati okucommunicatinga okuva okuwandiika obubaka obugenda eri abasiraamu kati tusuubira nti wiiki ejja banamukkiriza okuwa obubaka. Fena tukimanyi nti eno olwa kkooti tusobola kumuweereza bbeeyi naye agenze ng'akyetoloola si kyaliko. Omuntu bw'akugamba nti obulamu bwange buli mu katyabaga oba olina okumuddukirira era n'okolawo ekinaabutaasa kati okugenda okukyala